buterevu nga bwe twabadde tukutuusako embeera zaffe nga bwe twabadde tukutuusako embeera yaffe olunaku olw'eggulo. Omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform akyali mu kulambula ebitundu bino ebya Buganda era nga yatandise. Olunaku olw'eggulo yabadde mu bitundu by'emikono gye yasiibye gye yatalaaze. Olwaleero era tubukezeza nkokola okulaba nga tuddamu okukutuusako embeera nga bw'eri. Olunaku olwaleero pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kulambula Buyukwe era nga akedde Njeru mu municipality olwalyoka ajje mu Lugazi municipality olwate alyoka agende mu Buyukwe South. Tugenda kuba tuwayamuko wano n'abantu omu babiri basatu batubuulire embeera nga bwegenda okutambula ate saako n'okuba engeri gye beetegekeddemu omukulembeze waabwe nga we bamulindirira. Kama wange tunyumyemu katono wano tubulire erinnya lyo, obuvunaanyizibwa ate n'engeri gye mwetegekedde okwaniriza omukulembeze. Sebo amanya gange nze Waso Hassan Ziraba Muzaale, Central Division Chairperson oba Mayor wa Central Division addako mu Lugazi Municipality. Tuli wano twaniriza President waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagalo w'abangi. Twasuze mu kasiki nga tukuba eŋŋoma ebivuga byonna nga byonna tubijjeeyo. Naye ekisinza otwenyamiza be bakuumaddembe okuteekawo emisanvu mu kkubo nga bagaana abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu abawagizi ba NUP okujja ku venue omwaniriza obulungi. Amawulire tugafunye nti Ebutema atuuseyo katumwaniriza Wanene Kasoga mu Lugazi Municipality mu Najjembe Division okusobola okumwaniriza obulungi era tumusuubiramu etulidde nenyo lyatuleetedde nga balamu. Erinnya Ssepebwa Ddeewo, Chairperson Kawolo Division. Bannange tuli basanyufu nnyo kuba ffe twayaniriza pulezidenti waffe olwaleero mu Buyukwe district. Naye obuzibu bwe tulina poliisi bo baliwo be bagamba okwasa empisa naye ate basinga okutaba na mpisa. Bateeka emisanvu zonna bakwata buli gwe balaba ayambadde red bateekawo embeera yonna olaba ngeri misa. Naye ffe tubagamba tuli bamalirivu tugenda mu Uganda ki mpya twagala nkyukakyuka ekimala kikola ki kimala. Kale Lugazi Municipality omukulu mumwetegekedde mutya nasanyu kiri emuwulire okubanga mumuyina olwaleero. Sebo amanya ze Ssentongo Henry Chairman addako owa Najjembe Division era nze nkyaziza President. Ndi wa mukisa nnyo nti twasuze mu kasiki ebyonna bye mulabye ebiyitirwa ffe twabikoze naye okusomoza kutusinza okusanga nti abakuumaddembe abapoliisi bagezezza nnyo okutataaganya bagezaako okukwata abaana baffe ate nga tebalina musango. N'olw'ensonga eyo Pulezidenti tumulindiridde era essaawa eno ali Butema addako wano tumwetegekedde bulungi tugenda mu Uganda mpya. Mwebale nnyo mwebale. Kale buuza ku bantu ate tubulire n'engeri ki kye musuubira bubaka ki bwe musuubira omukulembeze okubaleetera olwaleero. Erinnya Wasajja Edward ngaze kansala Kikira Kikaawa ku Central Division ate era nga nze akwatidde NUP bendera Lugazi Lugazi Municipality. Olunaku olwaleero twakedde okwaniriza Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert era tusuubira nti agenda kutuuka wano atuwa obubaka obw'enkyukakyuka kubanga ekiri mu bantu baffe bakoowu, abantu baffe baggwamudde essuubi, abantu baffe bennyamivu. Naye tusuubira nti obubaka bwaleero bwa nkyukakyuka tugenda vano ffenna nga tuzzeemu essuubi kubanga tugenda mu Uganda mpya. Tuvumirira ab'ebyokwerinda bataganyiza entambula zaffe okuva e Lugazi gye tuvudde. Naye twebaza abantu b'e Lugazi babadde bavumu tuzze nabo tebatiitidde era we bali wano ate nga bakyajja mu bungi okwaniriza Pulezidenti waffe era kigenda tutomesa kwaniriza mukulembeze waffe ow'eggwanga ffenna gwe tukkiririzaamu. People power, our power. Embeera yeeyo bwetyo nga bweri embeera yeeyo laba ekisaawe kino wano we tuli kye kisaawe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda okwogerera olunaku olwaleero ate ne bannalugazi aba municipality bamulindiridde nga bolaba. Nze Stuart Katende, Delta TV, Buterevu embeera nga bweri mu disitulikiti eno ey'e Buyukwe.